just kale mukulwana nenubuka omukono katulabye ndabye omukono wali nga tukola ne gundi enja ngamye nti omukono golinga gunuubuse wano katewalala wonoobuse just okosebwa munda munuma munda wa mu mukono buto lero badde olugwiridde n'ogwira side kati business ya buwowolo enju giraga abantu buno si bwe bayita obuwowolo bwebo kati buno buyidde oba bukyabulabula buba buyidde oveere waka nga obufumbye ng'obusise nga buyidde nsooka kifumbako then ndyoka nkireeta ekifumbako noliko kisalaasala then n'okiteekamu amasavu tegajje webale kuyiya ate so eno capital ena capital wa mutwalo gumu capital wa mutwalo naye era mbasifunako kyogamba okolera bwere ate leka tulimba anti kali kiri bwe kiti olina obalako amanda obaleko transport abakutwala amagenda 2 n'amadda 2 okisuubulawa nsuubula mu lufula yennyini Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. kale omukutuguta ndikosinzira okubanga tukueleza nze Sonko Muhammad muli mutya tulina kuba n'ekitundu ekimu we tuli bakiyita Katoogo tuzze okukyalira ku Musawo wa Nakafu once again tumubuuzeeko tulaba ate obulamu buli butya mujuke twabalagako mu bitundu ebyasooka yafuna olubuto era abindabindi oba agenda kuzaala obudde bwonna naye nawe yeeyize eno yakozeyo business so twagala kubanga nga wogezaako laba nti yeeteekateeka mu mbeera nga bulaba nti kino ekifo kye tulimu kirimu akatale so alina business gye yatugambyeko kyajja okukola ki okukola waneeno so ageza kulaba nga yeeteekateeka as you can see mu bifaananyi wano waliwo emirimu mingi egikolebwawo waliwo abantu abatundirawo emmere era ndowooza tutuuse mu kaseera nga kakusuubula mmere waliwo abantu abatunda amenvu weyongereko wano enjobooti waliwo abantu bingi bakolera ku leerwe lero egenda maaso n'okubanga eddaabirizibwa waneeno we tuli era baasendako ko paati abantu bali batuukira ddala wano woolaba ne babongerako emabega so emmere nnyingi wano etundibwa nga lumonde muwogo matooke then n'ebirala but main issue yaffe olunafu olunaku olwaleero tuze nga tuzze okukyalira mukwano gwaffe Nankabirwa agezaako kweteekateeka nga bw'oyinza okubeera ng'olaba mu bifaananyi ne twagala agende mu maaso n'okuba nga yeeteeseteese then ate tube nga tweyongerayo mu maaso kale tulina ekitundu kye tulimu wano kiyitibwa Katoogo tulina Musawo wa Nakafu Nankabirwa mumanyi bulungi nnyo tube tuludde okujja okumubuuzako ntugamba katujje tumubuuzeeko tulina emirimu gye mwe tumusanze osiibye otya siibye bulungi ojja kwongeza ku ddoboozi obulamu bulungi okugenda ofuna akafaananyi akawuna then nomala n'okomanya nnyo nga bizinesi yaffe naerabika one ng'olikiriya ndi kiriya olinga omugonvu nnyo leero bedda nkulaba ng'okola emirimu ng'olinga omugonvu ennyo kiki kale maze ennaku 2 ku kyannaagwa suulya bulungi wagwa otya ne leero lwennyini nva kugwa wagwa ne leero ogudde nga kiki ogwaki wafunye ensimbu ate nze simanyi just oyinza okuba nti otambula n'osirituka n'ogwa olubuto tolugwira ne lubuukamu ng'obudde tebunatuuka leero lwembadde ndugwiridde naye just kale mukulwana nenuubuka omukono katulabye ndabye omukono wali nga tukola ne gundi enja ngamye nti omukono golinga gunuubuse wano katewalala wonoobuse just okosebwa munda munuma munda wa mu mukono buto leero badde olugwiridde n'ogwira side mbidde side eno obadde oli ku kyatootooko okugwa mbadde ngenda ku dduuka
Kale naye mwennyini engwa gyengudde sigitegedde. Olabirawo ng'otuuse wansi. Oba tonywa bulungi mazzi olina kantolooza. Sirina kamunguluze. Ng'ate olabye. Naye ojja kuba bulungi kyemmanyi. Ate luli lwewagwa ate wali ku kyoli okwogwa kuba guno gwakubiri ng'ogwo. Era bwekito bwe kiri waliwo kale omulundi ejjajja ngambanga ayagala okugwa. Okola otya? Ennaku eziyise nalinga ayagala okugwa naye nga kale situuka neefuna eddagala n'endinaaba n'atera ku luno nesooka kirekera. Nga like oba kiki kiva ku ki si kantoloozi ogambye. Sijja kulima naye simanyi kwe kiva. Ale lutaasa nti oyinamu ate ebiri ate nga tayimu etuuse ey'okuzaala. Yo obuzayo kati bbanga ki? Mbuzeewo omwezi gumu. Kati oli myezi 8. Ogenda mu gwa mwenda obedde nobeere ng'ozaala. Sound zimuziwulira akate ennyenje akakola biki wano wetu ne tuli mu katale. Katale kano bakayita batya wano oli? Manyi mbuya. Bayitawo wano mbuya. Akatale k'embuya katandikira muno. Ate nga mpulira abamu bakayita katoogo. Anti kati leero katale leero Sande. Leero Sande. Leero waliwo akatale keekano. Bantu nga bati. Bali eri maaso abasinga. Kagenda bwe kati ne kaweta bwe kati. Abaleero tebakyabagobanya era abaleero empya bakagikuba tebakyabatwala misinde. Era batugoba. Ndabeere ow'amagye olwo ow'amagye wuuyo gwenda abayita ku kkubo waneeno. Ekyo solo tunuzaako wali ekifaananyi omulabo oyo omwami ayita ku kkubo oyo ow'amagye naye leero ndaba ali yekka. Era batugobako tebaagalako bantu. Kati tukusanze leero okola wakoze bizinensi waliwo wakozesa kiri kitya? Byange nze yeekozesa. Wayiyiza. Lwe twakusanga eri oli mukwano gwe eri nga musiiga muwogo buli ku makya. Kapito wamugyeewako. Anti era kale nalinga mukolyanga mpe 2,000. Oli mukwano gwe buli nnaku? Bwe nafunyeeko omutwalo. Then we natandikidde. Obadde akola nga kwe2 ng'okozesaako nga waterekako oba 5 oba mmeka kati woowezezza omutwalo. Esefulya yo obadde ogirina n'essigiri ne baketi eri? Byo mbadde mbirina kuba eri binyambako ne bandeeterako wano. Kati bizinensi ya buwoowolo enju giraga abantu buno si bwe bayita obuwoowolo? Bwebo. Kati buno buyidde oba bukyabulabula? Buba buyidde. Oveere waka ng'obufumbye ng'obusise nga buyidde? Nsooka kifumbako. Then ndyoka nkireeta. Okifumbako noliko kisalaasala? Then n'okiteekamu amasavu. Tegajjirako kwennyini gajja separate? Amasavu ogagula gokka n'ekiwoowolo kyokka. Kati no kyadde kiwoowolo kiramba? Kyabadde kiramba. Weebale kuyiiya ate. So eno kapito ena kapito wa mutwalo gumu? Kapito wa mutwalo naye era mba sifunako. Kyogamba okolera bwere ate leka tulimba. Anti kali kiri bwe kiti olina obalako amanda obaleko transport abakutwala amagenda 2 n'amadda 2. Okisuubulawa? Nsuubula mu Lufula yennyini. Lufula? Wano olinnya noviramu walinga ku New Vision nokirireyo wansi si wali Lufula eyo? 2 taxi? Taxi ngisesemamu so agituulamu. Taxi ogisesemamu tosobola gituulamu? So ogenda otambula butambuzi? Manya olinya boda yekutwala? Nninya boda. Ne mukulira nosaba maboda noza? Kati okisuubula mmeka kino ekiwoowolo? Nsuubula kiro eba ya 7. Kiba kiramba? Kiro. Kiramba kya 7 kiro tekiba kiramba? Bapima kiro 7. Kati goyina kiro emu? Kiro emu n'amasavu ga 10. N'amasavu ke 8? Kati oba olina obalako transport 4,000. 8 gattako ennya gwe gumu 2. Amanda? Anti era oba obaze si gumu 3. Negao n'amanda. Kati bw'omala okitunda otunda bumeka? 2,100. 2 bwa 100? 2 100 kati ogenda okimalamu ekyasobodde akasanvu n'eri zonna z'otaddemu nga kivaamu ssente nga mmeka? Ekinene nnyo oba obusaze buvaamu gumu 1/2. Okozesa gumu 3? Tegeeza ofuna amagoba ga 2,000? Ne buvaamu gumu 1/2 olumu buvaamu gumu 4. Akati so ofunako amagoba ga 10,000 nga 2 naye nga buggwerawo bbanga ki olunaku osobola obutunda ne buggwawo? Era busigalamu n'oleeta obulala n'obutabula. Kati kitegeeza ekiwoolo kimu oyinza otula ne musigalamu okwo n'enkya n'oleetayo then n'otabulamu. Kitegeeza oyinza otunda munaku 2 oyinza otunda ekiwoolo nga 1.5. Kati kitegeeza wagasse nga ssente oliza badde akuwanga 2 nga wano ze zikuyambako? Ono era ziba zinyambako kati bwe mba nfunye andeeterako.
kwa nako gwe nayogedde naye yabadanga entandika omuwa andeeterenga naye atunda bwowolo yayo kyanyama agijja mu lufulaawo yayo kyanyama kuba kati kale ejjo saakoze nga sirina maanyi bulungi kati yo nenekakaba nenegenderayo kuba yetakola sande kati lwaki toddamu n'okola ne munno oli kuba ye waakumakya ate eno olw'eggulu n'ofuna ziri ebbiri n'ojja n'okola neeno ebino ebyo n'ofuna olaba oti yafunye gwakola naye like wamugamba kantandika naye ng'okola oba engeri gy'onafuna gwakola naye awo ate kati engeri gye nagenda mu ddwaliro okunywa eddagala banga ate omuliro omungi sooka engwesonyiwe guno tegukuyisa bubi kuba ndaba otula wano waggulu ate gubeerera ddala wali wennyini kwekizoosi tegukuyisa bubi kuyingira nedda anti guli guba gwanku guli gwanku ate gulimu ne butto oli omungi abakuumukira kati bagamba kijja kukosa tilisikyusaamu kati nobeera guno omutonotono anti wangambye tera okukola ne maama olero yetakoze naye takoze alabika teyafunye mirimu yakola ki yayo kyakasooli ayo kyakasooli era awarawundi wano olwotunakomu ekitegeeza otula wano naye naatuula wano oli agula omusooli nalirako bwowolo oluusi oli ajja nga ayagala mu kasooli nga mumuwa kasooli oba nga ayagala bwowolo bwokka naye mukola mwena muba mweriraanye kati wano temulina kifo kyankalakkalira muntu wookolera nti weewano bw'osanga wooteeka noweeyizaako wano oteeka nefe kale nanyini oli gwe tuli mu maaso aba ayagala 10,000 olw'empooza olwa buli lunaku naye n'agattako n'awaayo eri kubaba bawooza olwaba akawooza akatale naye ne tumuwa kuba mbadde n'ekirowoozo nga ngamba osanga woba nga olina kapito wa mutwalo tabulamu tebusiriira mbadde ndowooza nti woba nga olina kapito wa mutwalo singa ofuna omutwalo omulala n'oweza mitwalo 2 togeze oba omutwalo ofunako amagoba ga 12,000 then ojja kwongera kufuna amagoba ga 14 kyembadde ngezaako okulowooza naye ate ongambye ate busigala mukitegeeza wona bwongerako obungi era bujja busigala anti kati kyembadde njagala nfune muto wange muwe yasigala engeri nga kunaabuze oba muwe enajje ngene wa maama ng'abuleeta nga nze nsigala eri nga otaayize eri naye naataayize kuba neeri kati wezi weyaba essaawa ng'emu nga bankimako nga bantwala eri nga naye onkolerawo kati wano ekitegeeza weziweremu buba bukutte nnyo obudde waba tewali nnyo bakasitoma kati so odda eri ku naabuze abantu baba bayitaayitayo nnyo awo nzirayo ku naabuze so eplan gye wali badde obala bwetyo anti naye esepiki etya esepiki nina ntono wetaaga ofuna yesingako wano kati kana akasepiki kasente meka kano kokolera kano nakagula nusu 9 so oba wetaaga sepiki nga yagu mu kitundu obanga yeebiri anti nga neneeko ng'esinga ku eno naye weebale kuyiiya naye olowooza temwalwawo okuyiiya okukola ebbanga lyemwamala nga mulina enakafu awo mulina akasente kemwalisiivinga nga olowooza temwebaka bwebasinga like mwayiiya obwowoolo kasooli akanyama awo oza temwali badde walako okola time gye mwamala nga muli mwene nga temunaba kwawukana anti nze nayogeranga naye naye ng'oli ebintu byakuwa birala nakafu kati tosobola mugamba oba mukaka ate nga yali ensonga enkulu lwaki mwalisiivinga nga akasente lwaki naye sisobola mukaka nti jjanu tukole kino naye wamwako idea nomugamba tukole ani namugambako oba tuleete esigiri naye nga ye agamba bagenda tuleetera ki ebintu oba tutandikire okwo tugule esigiri nga ye mwanga idea eyokola ye ng'agamba abajja tuleetera ebyokulya tugira tulindako anti nga ye awuza bagenda leeta esigiri bagenda tuguliza ki esigiri nga mulinze esongo paka wenaleeta esigiri oba esibifo anti nze kati awo nange kyekyandeetera ogamba nti nvaawo naye era we navaawo nentandika kale okolerangako maama nga naye anfunayo zanfuniddeyo ng'omwokyezaawo kasooli wana oli yakeddera nakafu yayokyanga kasooli nga yokyeza maama we era nga maama oba yamwayo 2 oba 3 olunaku nzijukire emabegako yabitunyumiza anti oluusi kale maama naye mwennyini ng'atuuka n'amuguliza kale ebintu ebimu nti oba kino oba kiri obusuuka obumu ng'abimuguliza n'abimuleetera oba bugoye nga ffe kale nga tetunagamba nti oba onojja nga temumanyi nti oba mulindaba kirungi wabanga olina kyotetenkanya kyokola ng'omukazi ate bwe bitaba bino bwe biti mirimu kyemera gy'osobola otetenkanya nga gw'omukazi nga gisobola okukubeezaawo pozi okwokya ennyama omanyi okwokya obunyama ng'ofunye esigiri naye awago n'oyimira eno waggulu bwoti noyokya oba butambula naye bwo ye etambula esinga ku bwowolo tambula oyokya obunyama ne bagattako n'enkoko weebityo nze sigattako nkoko osinga kumanya wali obwokezaako obunyama nali mbwokezaako kuba nalina gwe nali nkolera
Ekigeza obanga wezeza capital ina kuva mu eno n'ogenda mu ya nnyama. Era kyemba nina okukola. Obeera kyobala kyoyagala. Kyembala naye ssente zikyagaanye. Kuba buli ze nga nti nfunyeewo. Kale nzira muzitwala mu ddwaliro. Wakati ennaku sikaye sikyetegeera. Tewewulira bulungi. Sabe katole emifuna pressure ozaale bulungi ate baleme kulongoosa nga byaluli. Tolaba kuba ate sente ziba zijja genda nnyingi. Kwatagala nnyo tukutambulizeeko kamera paka onatuukira okuza tulabe binaaba bitya. Senga waddamuko muulizaako senga wabaserebu oli senga wafo. Nga mabirizi nayogerako naye n'agamba ajja kujja naye teyaŋŋamba ddi. Ajja kujja namuulizaako emabegako n'aŋŋamba apulaninga kyemanyi wiiki ezisasuka 2 ayinza okujja n'ateekawo embeera inshaallah. Naye lwano obeere mukazi mukozi mukole bannaye ebintu si byangu. Abantu baffe abatulaba nyongera bajjukiza nti kola airport pick up sibo koma wano mu Uganda. You can contact me mukwano nenkukimako okuva ku kisaawe Entebbe paka ewaka ku mulyango. Tutambula bulungi nnyo safely. Mwagala tugula kumye tuguleko. Obuwolo we buli kale mujemba gulire. Muduse buduse ate. Kale so tugenda maaso n'okubanga tubuuza ku Nankabirwa ali wanina ina business ye ey'obuwolo twagala tujje tumulamudoole. Abula program ezembega twajja nesenga mabiri twene twamusanga nga bafumba muwogo lumonde obudde obw'okumakya abantu bebanywera ku chai. Then after today tugenza okujja omunoonyako tuguse wano eno. Gwe tulengeddeko ye mwami waffe oli gwe watunyumizako gwobeera naye. Yoyo. Obudde butukute mne tutajjira mu time. Sanga twaye tubasanga ewaka ne kyemmanyi tugenda kukomawo ndowooza oba okwosa enkya. Oyifuna nti enkya tujja ssaawa 3 ngeze okumakya tuyinza okumufuna. Bayisawa nga 6. Sawa nga tuyinza obbanga tetulina gye tugenda okugenda. Naye bwe tunaakoma akawungezi nga bukyali tujja kujja nga 8-9. Bwe kinaaba kiganye nga tujja ku Lwokubiri kuba enkya Mmande. Nga tumubuuzaako nga tulaba embeera. Akagaali kateerera mulabye n'akagaali. Akagaali ako ka mukwano gwe. Akakete kateereranga. Kakyalemeddeyo naye era zaafuna nga awaako nannyiniko. Then nga tufunako ez'okulya. Kozi akagaali kaali kaafa nketagesa ssente mmeka? Nga beetaaga emitwalo 3 muno mu gundi mayembe. Mayembe. Okay, kati afuna wano sinamulengerako wano wakoma omulabeeka naye nga ongamenti alina baatwali tannabakola ki? Tannabakoma. Otugambayo ki abantu abakola bo bagambayo kaki? Abantu balinga bakumisinga nti bakulaba paka we nagamba leki tuddamu ne tunyumyamuuko ne Nankabirwa abantu oyinza bagamba. Enjo bokomawoko oti tetereera. Wabula nze siina nekyamaanyi. Baby mpozi boy girl. Baby boy. Baby boy yali mbuto gogenda okuzaala. Katwabese nga mabizi kyanaaba agambe osuubira kuzaalirawo. Suubira kuzaalira Naggulu. Kuzaalira Naggulu. Okay. Era gyonywera eddagala eddagala lyo tebalina buzibu kasita nga olina ekipande. Ndinywera wano ku Yumeya. Wano wangulu wano. Ekireka so onaaba ng'olina ekipande wali okuzaala biba bijja kwangwamu. Bw'oba olina ekipande. Kale tugenda kuba nga tukwerekereza tulaba ate ki abantu kye bayinza okuba nga bagamba n'ensala ze bayinza okuweereza obeere nga ate nga ofuna omwana omulungi nga tugenda n'okubona kusenga mabiri. Era tukutawaanyiza enjo n'alyako ku bwowolo bwammeka omala bubiri bwa 10 onaatugulako bwa mmeka. Ndibuuza wano enjo gwe nkola naye sweetheart wange nontuso mukwano mubuuzaako oko wano eno tubulire bwa mmeka ogenda tugulako bwa mmeka? Bwa 2 bwa 12 bw'obuwolo nga 40 onaabumalawo naye nga naye deeta ssente nati tuguze nze alina ssente omwana omuwala ono ndalina baddemu naye akasente wano eno addemu enja agambe agenda kulyayo bwa 2 zino kati opaakinga mukyawo Funa obupapula. olwo mukyala we nnyabo tutunda obwowolo si byeta nnyabo lekana jangu otuguleko bwa 5 ate lero bwe 5 tukuwa bwa 1000 agenda tugulako omukyala. Mama mugambe mukasoli wali. Mama abeera mu Thailand. Abeera mu Thailand. Ya mujja nakawa. Kale parking awo bwola nga betulaba bwe 2 bebeera buli mutano omukyala ayagala tugulako. Ogulako bwa 1000 tukuwa bwa 2. Gula bwa 5 tukuwa bwa 1000. Naye ng'obulya bukuwomera. Nanti sembirako waneno otubu Bangulira sende zabula tisijala. Sende zakola zitya? Abana nao. Sende zabula? Sende zabula ne kasoli twamuva kwe tukyamocha.
Oliyo kyakasooli ne mama Nankabirwa. Ya business yange naye nabivaako. Ate gwe olabika gwe omu ku bagaga wengereko sayidi eno oli omwana agamba takolera ati wengereko sayidi eno ate gwe omu ku bagaga abali sayidi eno waliwo ono natuguzeeko obwowoolo obulala bwa 10 kati ate gwe olyanga bwa mmeka bwa 5 nze nawe ebbiri mbumalawo maama nya bwayagala kwefulanga oli enjo yakwefulanga enjo buleyo bwa 10 wane eno nyakuwagira Nankabirwa mukwano gwaffe Kwano gwa fya tumulinza azaye tumuwasa nyagala muwasa nyagala soka amaliza aluno mwana. Nankabirwa like be bano be bambe bawalidi ebintu. Ate ebindi yani. Nakafu. Ogamba. Kwa ku 10 sema lokwana kuchenga. Eleze. Kati mpolo 10 nkoze nano omukyana yeso ko moyo bwalugo. So omwene bwa 10 awo. Kuya koyo musajja omutamivu n'obuwowolo n'emboya tashabungulu. Okolota wafumbira omusajja omutamivu. Sajja nze yamuwasa naye njagala mugoba. Nawe obuzibu yogedde wengereko waneeno woti. Otunyimize. Ogambye oti abasajja gwaba wasa abeno ndabo oli mugagga oli munene olina olubuto. Nakoha. Wawasa omusajja omutamivu. Ali akakoola. Anywa walaji naye tewali kyeyongerako. Baawo anti walaji bagambako sate walaji. Sabuza mabega. Oyagala mugoba. Njagala mugoba mbererewo n'abaana bange. Abaana olinayo kati nga bameka. Abaana nina baana. Boyo omwami. Ate nali mu lubuto. Nono mwana wo olyajja. Ya aliwa mutabani wange aliwali. Ali eyo. Jango tuguleko bwo oyagala bwowolo. Oyagala bwameka. Nankabirwa mwana. Bwa 3 mwana wo nagabo oyagala bwa 3 ye. Bano mumanyi Nankabirwa. Soko yangu. Ale no ba enyonze nabanga nabo parkings amangu. Tubugendereza kwata bukwasi. Mpozi ogambe gwani amanyago. Nze Nakasaga Shamimu. Nakasaga Shamimu. Tujje tukukyaliyeko kewakayo tulabe ku baana. Mujje munkyalire musanga mwenza n'obba bakubuyambi kati baatula babagoba school fees yabula. Nze munnyumira mugaba mwagala obuyambi butono ne mba mwongera mwongezi kuzaala. Ono wona ayagala bwa 3. Munne nina okuzaala kubanga banzaala bwomu. Bakuzaala bwomu. Sino zaala abaana oweze. Nkoma kwono. Ate nga bogamba obuyambi butono. Nkoma kwoyo. Kwe mutwe mugamba kubulya jjo gamba nkoma kwoyo kati malirizo ono gwe nkoma kugenda laba tengo yongeza. Nzo abeerabirira bano bammala. Nyonyayo kawala nina balenzi bokka. Okay. Nankabirwa omulabye agezaako yiya business ayiya bulamu. Mulaba ye naffe bwe tutyo. Kye kira kyayinza okuyiya wanene kiyinza okukola akasente nayengeza ku bwowoolo abafuna amagoba gabirage ne mafuta nga amagoba nga ganya kati nga gwaludde ngo. Taddewo sigiri ya nnyama kubanga ennyama agenda mu lufula n'asubula n'agifunako amagoba naye obuwowoolo nabutunda tebuliiko ssente bulungi. Ennyama ate naye atugambye kwa tunajja nti ennyama era yali badde ekola. Owai tutunda obwowoolo yatuguleko. Yangale nkugulire. Oduse. Ekitegeeza afune ennyama. Ennyama ejja mukolera. Afune ennyama n'essigiri ennyama bagirya kubanga ekola ssente ku ssente naye obuwowoolo temuli ssente. Obuti bwa 10 omuntu anaakola bizinesi y'ennyama. 5. Omuntu yeetagisa kapito wa ssente mu kukola bizinesi y'ennyama benga yo ky'ennyama. Afuna sigiri ennyama ya layisi ne watandika na ya mutwalo. Ne watandika ayinza kola amagoba ga mmeka. Ag'omutwalo. Ennyama emutwalo ko amagoba ga mutwalo. Kubanga agenda mu bino bye bayita ssala wano. Nasala sala ninayo kyabuno obunyama n'abawo ne balya. Kati sigiri eri mu ssente mmeka. Sigiri erabika eri mu mitwalo ng'ena ey'ennyama. Ekitegeeza omuntu anatandika bizinesi y'ennyama yeetaaga emitwalo nga 10. Mitwalo 10 wala. N'emitwalo 10 mingi. Bafune sigiri ya mitwalo. Naye emitwalo eno ofune sigiri kweri. Eno empanvu eno eri waggulu eno ng'obudde ku zino eziri wansi. Mitwalo 5 ofuna nga onyonyereza. Onoonyereza nawe batonoonyereza beena n'emitwalo gy'omusanvu ogyokese bwokesa. N'omukaaga. 7 then gati balako capital baleko n'ennyama ya mitwalo ng'ebiri ebirungo nnyaanya butungula nso. Nze Kasoli namuvaako wuli mulaba naye Kasoli tatambula. Wali eyo. Kasoli akutira ssente. Kanya kwongeramu nga bwatta ssente. Abantu tebamulya. Abantu baavu. Amagezi g'omuwa nnyama naye tewono sira ogamba etamu nesiraba omuntu n'omu ayo ekyannyama wane. Naye abaleero ebbo pulaani kiwane munamukyaliwo munasobola okukola ogenda mu maaso wano. Nga bwe bali bakola bajja kukola. Abaleero. Kyeba batwala misinde kyali kitya wane bwe bali babasengula nga babagoba. Embooko. Nze nali sisula ku Lwelwe. Ngamba olina okukolerawo kuba ndaba bayita tractor n'esenda. Ebya Lwelwe sijja kulima sibimanyi nnyo. Kubanga nze siri kumpi na Lwelwe. Kale tujja kubuuza ku Nankabirwa. Kale toyanza weebale kujja tugambe tukwebaza tugulako. Neyanza kuba mbadde mbuyo yange naye nga sina nazibugula.
kale toyansi kale Nankabirwa tugenda kusiibula ne katusabe Katonda okole bulungi bijja tambula kyemmanyi Bijja tambula. kati gwe tobulya olubuto tebulwagala Ate anti kati nze akifumba ate kiri kiba kinkuba ekisubu. kiba otoba tobwagala kati gwe olina kunoonya kanyama bwe kalina olya kanyama oba obunyama nabwo engeri gy'oli nti naye eringa nnyama oba tobwagala Ndirya bwalumu. ennyama kati leero oyinza ogiyoyako giryako leero oyiya kulya kati Siina kyenjagala kuba nkyali mulwadde. okyali mulwadde kale katusabe Katonda ojja teera bijja kukola bulungi ate kasooli toyagala ate kulya kasooli kandabe ate buno obusente bwange wano buti kankulekereze nene ttaano oba n'aba transport anaakuza oba naakutwala nkya kukola tujja batwongera okukyeka nga tugenda kujja kweka wakatubuuze ku mwami Kale. nga tugambye ajja tuwero kaminga then nga tunda nese nga mabirizi wanajjira kitegedde nebeera strong ojja kuzaala bulungi bijja tambula Kale. kale nze Sonko Muhammad nyongera bajjukiza ntikola airport pickups koma okusaawa entebe wotulindira in fact ife abakulinda ne tukukima ntukuvuga straight park ewake wammwe ku mulyango nyongera ojjukiza aba Betty's Touch and Bita Sudi Ani Omwami. akomyewo omwami jangu otubuuze omwami yono waneeno Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.